Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo Tatango moya tuse ye wabera wenjaulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Sanso balaba ku mumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Amanya n'eddoboozi yenza omumbejja wa Yesu NKSM. Neebaza Mukama tyananze nno jogereko eri abatukuvu be. Mwasuze mutya era mwasiibye mutya? Kansubire nti nno ffenna tuli bulungi. Weewaawo mbaaniriza nate mu Bible reading yaffe ompya eyakatwegattako nsaba n'obuwombeefu laba obubaka bw'osanzeeko likinga, commentinga, oluvannyuma subscribinga. Mukama agenda kunkolera obulungi. Kona ku notification bell ofuuka omutuuze owa buli lunaku mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, omulwadde nsaba Mukama okuyita mu kigambo kino akuwonye. Asobeddwa ayeebuuza ebibuuzo byonna okuyita mu kigambo kino nsaba Mukama akuwonye. Nga tugenda mu Bible reading yaffe katukowola omwoyo wa Mukama. Ameya Mukama dadi tukowola omulungi wange jjawo okutegeera kwaffe ojja omaamire. Muffe temuli magezi era temuli kutegeera. Otusaasire waddayi tutambudde bubi kubanga wagamba ekigambo kyo tekituula wali kibi. Weewaawo dadi wange tunaaze n'omusaayi gwo otutukuze tusobole okusoma Bayibuli yo ate tugitegeere tubikkulire obuziba bwo Mukama Tata. Tetusobola gisoma ne tugitegeera wootali omwoyo wa Mukama. Wootali ddali tetusobola kumanya kiki kyoyagala twogere, kiki kyoyagala tumanye. Ndeka tutambule tuwe ekisa kitambula nga bajjajjaffe baatambula. Mu kitabo kyaffe kino Mukama Tata kye tulimu omwoyo wa Mukama atukozesa eby'ensonga. Kulembera amagenda gaffe n'amadda gaffe. Yimirira wamu naffe otusomese mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bangi twagala kumanya, bangi twagala kutegeera. Kufuga, kulembera, luwana entalo mu bisitaani ze yanditweteddewo Mukama Tata kabaka wabakabaka okutulemesa okutegeera ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era buli kyonna kye tugenda okuyiga tukyongaso endagaano musaayi gwa Yesu eka kitulemu inamaani waffe tukutegeere tukubikkulirwenga enkya n'eggulo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebala omwoyo omutukuvu nti otuuse, weebala omusumba omulungi Taata era nga tukoowoola kulembera. Essula 13. Sawulo yali nga yakamaze emyaka 3 bwe yatanula okufuga, n'afugira Isirayiri emyaka 2. Sawulo ne yeerondera abasajja ba Isirayiri 3,000, ku abo 2,000 baabanga ne Sawulo e Mikumasi ne ku lusozi olw'Ebeseri, n'1,000 baabanga ne Yonasaani e Gibeya ekya Benyamini. N'abantu abalala bonna n'abasindika buli muntu mu weema ye. Yonasaani n'akuba ekigo eky'Abafirisuuti ekyali e Geba. Abafirisuuti ne bakiwulira. Sawulo n'afuwa ekkondeero okubuna ensi yonna ng'ayogera nti Abaebbulaniya bawulire. Isirayiri yenna ne bawulira nga boogera nga Sawulo akubye ekigo eky'Abafirisuuti era nga Isirayiri Abafirisuuti bamutamiddwa. Abantu ne bakuŋŋaanira e Girugaali okugoberera Sawulo. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaana okulwana ne Isirayiri, amagaali 300,000 n'abasajja abeebagala embalaasi 600, n'abantu abaali ng'omusenyu oguli ku ttali ly'ennyanja obungi, ne bambuka ne basiisira e Mikumasi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'Ebesaveni. Awo abasajja ba Isirayiri bwe baalaba nga bali bubi kubanga abantu baali balabye ennaku, awo abantu ne beekweka mu mpuku ne mu bisaka ne mu mayinja ne mu mpampagama ne mu bunnya. Era abamu ku Baebbulaniya baali basomose Yoludaani ne bagenda mu nsi ya Gaadi ne Gireyaadi. Naye Sawulo yali ng'akyali e Girugaali, abantu bonna ne bamugoberera nga bakankana. N'amala ennaku 7 ng'ebiro bwe byali Samwiri bye yateekawo, naye Samwiri nga tannajja e Girugaali. Abantu ne basaasaana nga bamuvaako. Sawulo n'ayogera nti, ndeetera wano ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe. N'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa. Awo olwatuuka nga kyajja amala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa, laba Samwiri n'ajja. Sawulo n'afuluma okumusisinkana amulamuse. Samwiri n'ayogera nti, okoze ki?
Sawulo n'ayogera nti, kubanga nalabye ng'abantu basaasaanye nga banvaako, so naawe nga tojja mu biro ebyateekebwawo, n'Abafirisuuti nga bakuŋŋaanidde Mikumasi, kyenavudde njogera nti Abafirisuuti banaaserengeta e Girugaali okulwana nange, so sinnaba kwegayirira kisa kya Mukama. Kyenavudde neegumiikiriza ne mpaayo ekiweebwayo ekyokebwa. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, wakoze kya busirusiru. Tokutte ekiragiro kya Mukama Katonda wo kye yakulagira, kubanga kaakano Mukama yandinywezezza obwakabaka bwo ku Isirayiri ennaku zonna. Naye kaakano obwakabaka bwo tebuliba bwa lubeerera. Mukama yeenoonyereza omusajja aliŋŋanga omutima gwe ye, era Mukama mutaddewo okuba omukulu w'abantu be, kubanga tokutte ekyo Mukama kye yakulagira. Awo Samwiri n'agolokoka n'ava e Girugaali n'ayambuka e Gibeya ekya Benyamini. Sawulo n'abala abantu abaali awamu naye, abasajja nga 600. Sawulo ne Yonasaani mutabani we n'abantu abaali awamu nabo ne batuula e Geba ekya Benyamini, naye Abafirisuuti ne basiisira e Mikumasi. Abakwekwesi ne bava mu lusiisiro lw'Abafirisuuti ebibiina 3. Ekibiina ekimu ne badda mu kkubo erigenda e Yofula mu nsi ya Suwaali, n'ekibiina ekirala ne badda mu kkubo erigenda e Besukolooni, n'ekibiina ekirala ne badda mu kkubo ery'ensalo w'oyima waggulu okutunuulira ekiwonvu Zeboyimu ku luuyi olw'eddungu. Awo ne watalabika muweesi mu nsi yonna eya Isirayiri, kubanga Abafirisuuti baayogera nti Abaebbulaniya baleme okweweeseza ebitala oba mafumu. Naye Abayisirayiri bonna ne baserengeta eri Abafirisuuti okuwagala buli muntu enkumbi ye n'ekiwabyo kye n'embazzi ye n'ekifumu kye. Naye baalina muyamba olw'ebifumu n'ebiwabyo n'amakato n'embazzi n'olw'okuwagala emiwunda. Awo olwatuuka mu biro eby'entalo ne watalabika kitala newaakubadde effumu mu mukono gw'omuntu yenna ku abo abaali ne Sawulo ne Yonasaani. Naye Sawulo ne Yonasaani mutabani we be baalina. N'Abafirisuuti ab'omu kigo ne bafuluma ne bagenda awayitibwa ku Mikumasi. Essula 14. Awo olunaku lwali lumu, Yonasaani mutabani wa Sawulo n'agamba omulenzi eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, jangu tusomoke tugende eri ekigo eky'Abafirisuuti ekiri emitala w'eri. Naye n'atabuulira kitaawe. Sawulo n'abeera mu kitundu eky'e Gibeya eky'enkomerero munda w'omukomamawanga oguli e Migulooni, n'abantu abaali naye baali abasajja nga 600. Ne Akiya mutabani wa Akitubu, muganda wa Ikaboodi, mutabani wa Finekaasi, mutabani wa Eri, kabona wa Mukama mu Siiro, ng'ayambadde ekkanzu. Abantu ne batamanya nga Yonasaani agenze. Awo wakati awayitibwa Yonasaani we yali ayagala okufuluma okutuuka mu kigo eky'Abafirisuuti, waaliwo ejjinja essongovu eruuyi n'ejjinja essongovu eruuyi, n'erimu erinnya lyalyo Bozezi, n'eddala erinnya lyalyo Senne. Ejjinja erimu lyali liyimiridde ku luuyi olw'obukiika obwa kkono okwolekera Mikumasi, n'eddala ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo okwolekera Gibeya. Awo Yonasaani n'agamba omulenzi eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, jangu tusomoke tugende eri ekigo eky'abatali bakomole bano. Mpozi Mukama anaatukolera omulimu, kubanga Mukama tewali kimuziyiza okulokola n'abangi oba n'abatono. Eyatwalanga ebyokulwanyisa bye n'amugamba nti, kola byonna ebiri mu mutima gwo. Kyuka, laba, nze ndi wamu naawe ng'omutima gwo bwe guli. Awo Yonasaani n'ayogera nti, laba, tunaasomoka ne tugenda eri abasajja ne tweyerula gye bali. Bwe banaatugamba nti mubeereeyo okutuusa bwe tunajja gye muli, awo tunaayimirira buyimirizi mu kifo kyaffe ne tutayambuka gye bali. Naye banaayogera nti mujje gye tuli, awo tunaayambuka, kubanga Mukama abagabudde mu mukono gwaffe, era ako ke kanaabeera akabonero gye tuli. Awo bombi ne beeyerula eri ekigo eky'Abafirisuuti. Abafirisuuti ne boogera nti, laba, Abaebbulaniya bafuluma mu bunnya mwe baali beekwese. Abasajja ab'omu kigo ne baddamu Yonasaani n'oyo eyatwalanga ebyokulwanyisa bye ne boogera nti,
mwambuke gye tuli tubalage ekigambo. Awo Yonasaani n'agamba eyatwalanga ebyokulwanyisa bye nti, yambuka ongoberere, kubanga Mukama abagabudde mu mukono gwa Isirayiri. Awo Yonasaani n'alinnya ng'ayavula n'engalo n'ebigere, n'eyatwalanga ebyokulwanyisa bye ng'amugoberera. Ne bagwa mu maaso ga Yonasaani n'eyatwalanga ebyokulwanyisa bye, n'abatta ng'amuvaako nnyuma. Era olutta olwo olw'olubereberye Yonasaani ne yatwalanga ebyokulwanyisa bye, bwe batta lwali lw'abasajja nga 20, n'ebbanga lyalinga kitundu kya lubimbi mu musiri gw'ettaka. Wabaawo okukankana mu lusiisira ne mu nnimiro ne mu bantu bonna, ab'omu kigo n'abakwekwesi ne bakankana nabo. Ensi n'ekankana, awo ne wabaawo okukankana okunene ennyo. N'abakuumi ba Sawulo abaali e Gibeya ekya Benyamini ne batunula, awo laba ekibiina ne kisereba ne bagenda eruuyi n'eruuyi. Awo Sawulo n'agamba abantu abaali naye nti, mubale kaakano mulabe bw'ali atuvuddemu. Awo bwe baabala, laba Yonasaani ne yatwalanga ebyokulwanyisa bye nga tebaliiwo. Sawulo n'agamba Akiya nti, leeta eno essanduuko ya Katonda, kubanga essanduuko ya Katonda yali eyo mu biro ebyo wamu n'abaana ba Isirayiri. Awo lwatuuka Sawulo ng'ayogera ne kabona, oluyoogaano olwali mu lusiisiro lw'Abafirisuuti ne lubaawo ne lweyongera. Sawulo n'agamba kabona nti, zaayo omukono gwo. Awo Sawulo n'abantu bonna abaali naye ne bakuŋŋaana ne bajja okulwana. Awo laba ekitala kya buli muntu ne kirwana ne munne, ne waba okukeŋŋentererwa okunene ennyo. Awo Abaebbulaniya abaali n'Abafirisuuti ng'edda abaayambuka nabo mu lusiisira okuva mu nsi eyeetooloola, era nabo ne bakyuka okuba n'Abayisirayiri abaali ne Sawulo ne Yonasaani. Era bwe batyo n'abasajja bonna aba Isirayiri abaali beekwese mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu bwe baawulira Abafirisuuti nga badduse, era nabo ne babagobererera ddala mu lutalo. Awo Mukama n'alokola bw'atyo Isirayiri ku lunaku olwo, olutalo ne luggukira e Besaveni. Abantu ba Isirayiri ne balaba ennaku ku lunaku olwo, naye Sawulo n'alayiza abantu ng'ayogera nti, omuntu akolimirwe anaalya ku mmere yonna okutuusa akawungeezi, nange nga mmaze okuwala n'eggwanga ku balabe bange. Awo abantu ne batalega ku mmere n'omu. Abantu bonna ne batuuka mu kibira, era waaliwo omubisi gw'enjuki wansi. Awo abantu bwe baali batuuse mu kibira, laba omubisi gw'enjuki nga gutonnya, naye ne wataba muntu eyateeka engalo ze ku mumwa, kubanga abantu baatya ekirayiro. Naye Yonasaani teyawulira kitaawe bwe yalayiza abantu ekirayiro, kyeyava agoola omusa gw'omuggo ogwali mu mukono gwe, n'agunnyika mu bisenge by'enjuki, n'ateeka engalo ze ku mumwa, amaaso ge ne galaba bulungi. Awo omu ku bantu n'addamu n'ayogera nti, kitaawe yakuutira abantu ng'abalayiza ekirayiro ng'ayogera nti, akolimirwe omuntu anaalya ku mmere leero. Abantu ne bayongobera. Awo Yonasaani n'ayogera nti, kitange anakuwazizza ensi. Laba nkwegayiridde, amaaso gange bwe galabye obulungi, kubanga ndezeeko katono ku mubisi guno ogw'enjuki. Tebandisinze nnyo abantu singa balidde leero ku munyago gw'abalabe baabwe gwe balabye ne bakkuta, kubanga kaakano tewabadde lutta lunene ku Bafirisuuti. Ne batta ku Bafirisuuti ku lunaku olwo okuva Emikumaasi okutuuka ku Ayalooni. Abantu ne bayongobera nnyo. Awo abantu ne bagwa ku munyago, ne banyaga endiga n'ente n'ennyana, ne bazittira awo. Abantu ne bazirya awamu n'omusaayi. Awo ne bamubuulira Sawulo nga boogera nti, laba abantu basobya ku Mukama, kubanga balya wamu n'omusaayi. N'ayogera nti, mukuusizza, munjiringisize ejjinja eddene leero. Sawulo n'ayogera nti, musaasaane mu bantu mubagambe nti, mundeetere wano buli muntu ente ye na buli muntu endiga ye, muzittire wano mulye, so temusobya ku Mukama nga mulya omusaayi. Abantu bonna ne baleeta buli muntu ente ye wamu naye, ekiro ekyo ne bazittira eyo. Sawulo n'azimbira Mukama ekyoto, ekyo kye kyali ekyoto eky'olubereberye kye yazimbira Mukama.
Awo Sawulo n'ayogera nti, tuserengete tugobeere Abafirisuuti ekiro, tubanyage okutuusa emmambya lw'eneesala, tuleme okusigaza omuntu ku bo. Ne boogera nti, kola kyonna kyonna ky'osiima. Awo kabona n'ayogera nti, tusemberere Katonda wano. Sawulo n'abuuza Katonda amagezi nti, nserengete okugoberera Abafirisuuti, onoobagabula mu mukono gwa Isirayiri? Naye n'atamuddamu ku lunaku olwo. Sawulo n'ayogera nti, musembere wano mmwe mwenna abakulu b'abantu, mutegeere mulabe ekibi kino bwe kibadde leero, kubanga Mukama alokola Isirayiri nga bw'ali omulamu, newaakubadde nga kibadde mu Yonasaani mutabani wange, taaleme kufa. Naye ne wataba muntu n'omu mu bantu bonna eyamuddamu. Awo n'agamba Isirayiri yenna nti, mwe mubeere ku luuyi lumu, nange ne Yonasaani mutabani wange tunaaba ku luuyi olulala. Abantu ne bagamba Sawulo nti, kola nga bw'osiima. Sawulo kyeyava agamba Mukama, Katonda wa Isirayiri nti, laga eby'ensonga. Awo akalulu ne kabagwako Sawulo ne Yonasaani, naye abantu ne bawona. Sawulo n'ayogera nti, mukubire nze ne Yonasaani mutabani wange, ne kamugwako Yonasaani. Awo Sawulo n'agamba Yonasaani nti, mbuulira by'okoze. Yonasaani n'amubuulira n'ayogera nti, okulega naleze ku tubisi tw'enjuki n'omusa gw'omuggo ogubadde mu mukono gwange, kale laba kiŋŋwanidde okufa. Sawulo n'ayogera nti, Katonda akole bw'atyo n'okukkirawo, kubanga toleme kufa Yonasaani. Abantu ne bagamba Sawulo nti, Yonasaani anaafa akoze obulokozi buno obukulu mu Isirayiri? Kiddire eri, nga Mukama bw'ali omulamu, tewali bakunviirize na lumu olunaagwa wansi, kubanga akoledde wamu ne Katonda leero. Awo abantu ne banunula bwe batyo Yonasaani n'atafa. Awo Sawulo n'aleka okugoberera Abafirisuuti n'ayambuka, Abafirisuuti ne baddayo ewaabwe. Awo Sawulo bwe yamala okulya obwakabaka bwa Isirayiri, n'alwana n'abalabe be bonna enjuuyi zonna, Mowaabu n'abaana ba Amoni, ne Edomu ne bakabaka ba Zoba n'Abafirisuuti. Awo n'abeeraliikirizanga buli gye yakyukanga yonna. N'akola ebyobuzira, n'akuba Abamaleki, n'alokola Isirayiri mu mikono gy'abo abaabanyaganga. Ne batabani ba Sawulo baali Yonasaani, ne Isuvi, ne Malukisuwa, n'amannya g'abawala abo ababiri gaagano: omubereberye erinnya lye Merabu, n'omuto erinnya lye Mikali. Ne mukazi wa Sawulo erinnya lye yali Akinowaamu omwana wa Akimaazi, n'omukulu w'eggye lye erinnya lye Abuneeri mutabani wa Neeri muganda wa kitaawe wa Sawulo. Ne Kiisi yali kitaawe wa Sawulo, ne Neeri kitaawe wa Abuneeri yali mutabani wa Abiyeeri. Awo ne balwana nnyo nnyini n'Abafirisuuti ennaku zonna eza Sawulo. Awo Sawulo bwe yalabanga omuntu yenna ow'amaanyi oba omuzira yenna, n'amwesenzezanga. Yes, hallelujah. Mbakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mwenna abanneegaseeko mubale kuneegattako, mwebale kusomera wamu nange ekitabo kya Mukama. Mukama abankolera obulungi. Leka bye tuyize tubitambuliremu mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Tuleme okukola ebyo bajjajjaffe bye baakola ebibi, wabula tubakopeko ebirungi mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ekitabo kyaffe tukiwunga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tuyita omuliro gw'eggulu okukyetooloola, omwoyo wa Mukama okitambulirangako mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Weebale omwoyo omutukuvu, weebale ddade. Fuga nga tuvaawo, fuga nga tuwuliriza ekigambo kyo kino. Leka otukolemu omulimu, leka otufuule ensonga, leka tubeere abo aboogerwako mu mwoyo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Weebale omwoyo omutukuvu, weebale ddade, weebale omusumba omulungi. Haleluya. Mbaagala nnyo. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu, NKSM. Shalom, shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu